n'agamba wagenda kubaawo okukyusa ebifo oba okukyusa okutaataaganyizibwa. Naye ekizibu ekiri ne bannansi ba Uganda balowooza nti buli kimu paalamenti erina kibakolera. Paalamenti si bayeezu. Buli munnayuganda kimukakatako okubanja okulondebwa kwa LCs. Kubanga nze buli wongamba nti waliyo okulonda nsooka kwekanga ne mbuuza ate bakushifutingi okwaffe. Kakati bwe nsanga abantu abali mu kyalo, the most affected people si babaka ba paalamenti butalondebwa bwa LCs. The most affected people are the ordinary citizens of Uganda. Si bano ba MP. Kakati mugenze ne mugamba mwe buli kimu mukkiriza bukkiriza. Kati mwabadde mwagala tuwalule sipiika nti sipiika oba minisita lwaki ogize okulonda wano ebyawano byakubaganya birowoozo. Oli bwakubaganya ebirowoozo n'akuyitako n'otaweebwa budde, ekyo kiba kiyise. Kakati naffe kye tusaba pabuliika etuyambeko ne pabuliika eyiweewo ku mubiri. Tulina abaagala okuba ba LCs to be nammwe muyiweewo ku mubiri nga mubanja gavumenti. Kubanga ffe kati wano paalamenti yaffe General Museveni agifuula kiwuka ky'abate ekitaluma. Kuba ne bwe bajja wano minisita n'ayogera nti tugambye tewali kulonda ku LC ate onoomukola ki? He will just walk out freely. Era ffe twabadde tusuubira nti minisita oba attorney general bw'agamba nti tewali kulonda LC nabadde nsuubira nti tujja fuluma ebweru nga abantu bajjudde wabweru wa geeti awo eya paalamenti nga buli omu yeekalakaasa lwaki okulonda tekuliwo. Naye buli omu aganze nabadde ku TV yange nga mpulira paalamenti baginnyonnyola lwaki tewali kulonda ku LC. Kakati eggwanga lino lituuse wano we liri not because of parliament. It is a responsibility of every Ugandan. Every Ugandan, I'm talking about every Ugandan. Sikambye mu Kenya oba mu Tanzania okusaba okulondebwa ku LC zino zibeerewo. Ne bwe muneddawo ne mulowooza nti paalamenti ebanje nnyo okulonda ku LC, paalamenti ebanje okulonda ku LC. Kakati wano yazze waliwo ababaka baffe as the opposition bakireese ne bakiteekawo mu ddiro nga twagala kumanya ansa eva mu gavumenti. Naye gavumenti neekugamba neetaputa amateeka gaayo ng'era bwe mulaba nti wano buli muntu asobola okutaputa etteeka lye okusinziira ku bubongoofu bwa population gye tulina n'amala n'agenda. Kakati nze tojja kulowooza nti tulina NGOs eziri outside eziri much more concerned about governance. Ngayo ye specification yazo zikukuka mu governance zo zikola kyokwogera ku kintu ekyo. N'abeero si bennyini abagenda okwesimbawo bo bakola kyokwogera ku kintu ekyo. N'olwekyo ffe nga paalamenti eddoboozi lyafulumyeyo. Attorney General n'agamba nti bongezaayo. Kati kiri eri public okulaba nti yo public esobola okustandinga for the first time katulabeko ne ku public ng'eyiwawo ku mubiri. Kubanga public yesinga okuba affected. Bw'obeera ne LC nga si nnonde, wabeerawo obubbi bw'ettaka, wabeerawo insecurity, wabeerawo ebintu bingi ebitatambula bulungi. Naye ffe okubalowoozesa nga mmwe ne mubeera eyo nti paalamenti yerina okwogera ku buli kimu. Yes, we are here, we have talked about them, but you are supposed to back us. Nti paalamenti eyogedde n'abantu boogedde kuba abantu balowooza nti zino leediyo zibeera za kunyumizaako mboozi, ne leediyo zoogere, ne TV zoogere, n'abantu abali ku kkubo boogere nga bwolaba omubaka w'omubanja LC n'abalala bajje n'ebipande byabwe ku paalamenti basabe tusaba okulonda ku LC. But according to what I'm seeing, everyone ali very comfortable ne status quo. Why? Kubanga lwoyogera ku kigambo election mwidi under NRM government to create fever, political fever. Kati bajja kwekwasa tewali sente. Muli baleeta ekiteeso nti LC tezaalondebwa kubanga sente ezaaliwo baaziteeka mu nguudo. Ate nammwe bwe mutambula mu nguudo temulaba enguudo zonna mbi. So kati kiri eri bannayuganda kubanga bwe munashiftinga blame to parliament all the time, I think nammwe mujja kuba muluzinze focus nga bannayuganda. Kubanga munnayuganda alina okumanya nti lwaki LC zino tezirondeddwa eri mu parliament boogedde, naye mmwe muteekawo pressure ki? Kubanga mmwe musinga okuba affected. Wano tewali mubaka wa paalamenti gwe mujja kusuubira nti ali affected kubanga tewali kulonda ku LC. Era ajja kuvuga emmotoka yajje wano ayogere oluzungu lwe addeyo eka akole ebibye. Kati but you the ordinary citizen mwe muntu wa bulijjo
obeera affected kubanga waliwo beerosi abaafuuka abalyake nga mwagala kubagoba, waliwo beerosi abaafa ng'ebifo mulina okubironderamu nga ba acting tebalina capacity esobola kubaweereza. Ate era it is a constitutional right that every 5 years we are supposed to conduct LC elections. Naye namwe bwe mutuule wano tulina balooya abajja ku TV ne bafuweeta oluzungu n'obabuuza nga luzungu lwe boogera bye boogera tebiri fundamental. These are fundamental issues which these lawyers should be discussing at the moment on TVs, radios and everywhere. Tulina n'okuwulira nga ne churches oba amasinzizo nago nga googera okulonda kw'erosi kunaabaawo ddi. Naye bwe munashiftinga nti everything burden yonna mugireke ku parliament, muwasonga ne parliament yammwe efaanana Uganda kubanga munnayuganda buli omu kati ali kuzirinda bwe bwange bye byange oba mulina ekibuuzo.